Yeso ketandika butandise okuva mu Trace Film Production. Etandikira mbulambalamba ate nga Kibalama Derek yakoze ku locations Serunkumba Edrin ku Mataala ekyalitandikwa kakatandikideko makagagano waliwo omukyala gwe tulengera wuno ali ku ssimu ngabo omanyi munanga abakyala ebiseera bisinga obudde bamala balina ssimu mwami waataba ssimu yaba omwami kati agenda okwetegereza omwami yakuba yawulira nga n'ebisambi bimusiiwa Katonda watu ate obusungu n'awulira bungi nnyo oba yabujjawa awula tayagala namukwata bannange lwaki ankubidde essaawa eno ekyali ku ntandikwa tugenda maaso mpola mpola omanyi okumufuula bize awulira n'obusungu nagambye muke ensibuko ebina Uganda gemaka gebina Uganda Majestic Plaza level 5 eduuka lye namba 8 yawulira nga tayagala kwata mwami lwaki tayagala kwata mwami firimu eno ekyatandika mu bufunze era batuga mwana mulenzi ono kisitu stand screen kwali era mwanje Steven tugenda mulaka banana ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola era nga Segayi Mathias munnakyalo tulina Kaziro Jofla tugenda maaso mpola mpola mu firimu yaffe etandika sometime is in 2020 enjego twagala tumanye obudde obwakatubagira obwo mu mwaka ogw'2022 kiki ekyogerwa mu 22 ekitali yerabirwa ekyali tandikwa tugenda maaso kale no munnange amaka mwe twalengedde omukyala tugenda okulengera waliwo omwami ate wuno ayingidde mwami ono mukujja yasooka najjako engatto ono waawulira ali ku luggi emimwa n'agininjalinga kati emidomo agininjalinze banange obadde odya yegbebe onaabaawo omala gayingira tomanyi nti ensi yagwamu ekimbe omala gayingira wenna oleeta buleesi omutwe oyingiza okyo olinga ngamiya mu ttale ddayo ebweru ate bino obyozezza bisanitizing bannange omukyala mukambwe nnyo okuva olumbero lwe lwazze mu nsi takyagala kumala geriranya muntu kabebba buli kimu olina okisanitizanga sanitize bannange omukyala gwe neewasiza bwenva ewaka ne ngenda kukola kitegeeza nkomyewo ndwadde bulwadde omukyala natandika okulekanya nejjako obwenkanidde awo kigendererwa ki ekiri awo tukyali ku ntandikwa firimu era tugenda maaso musajja wattu teyakola nsobi n'asalawo abe nga anaaba anti omukyala kyabalagidde kiba kyabanga ebawooda yawaka anti omukyala ewaka yakulira omanye ebintu byabufumbo bino bizibu omwami yeggwe mutweka naye ate wooda ezisinga ezikola ewaka aba mukyala ng'anaaba bulungi sooka olinde sooka owumulire eri tomala gansemberera semberera mutambula ekibuga ne mutuuya na korona mwereere ojjo noletera ku ndwadde zo wonna gy'otambula sikyayinza kwesiga musajja gwe munnange nze obulwadde mbutiira ddala babwogerako bulala nnyo ku TV wano kwini ate anagaye nti mbuyina yiwako masiki emimwangi ninjalinge kati omukwano mu nnyumba ngu ninjalinge kati ate omukwano nasola ntyo gukutuusaako nga mumaze oguninjalinga kani ngagamba baba naye asikaali ono yabaaki asikaali nomuga atukkiriza muntu yenna ayingira nga takebeddwa amala gakkiriza bantu si kwe kumuyita Kaziro Jofre original names nga mga asooka okwata ebintu ebyo obitwala eri mu kasitoowa naye yita bweru ate bw'oba okwatakwata saagala okwate ku bintu ebyo mala okwate ne ku ntebe bikwate bulungi tobisiiga ku luggi simanyi oba birwadde asooka kussa mu isolation omwami ali mu isolation ne bannange mukyala nga mugatowozza saagala owuze kintu kyonna
musajja atukwe kujja essimu yamukubidde essimu 11 agawedde atagiwulira. Omanye entambula ya booda eno oba towulira muntu nti akubira kati wedda bamukubira nga tamanyi nti bamukubira. Tugenda maaso. Aha, bannaye omuntu akoze atya okweziyiza obulwadde ate nga n'emmere tugyetaaga so nga n'abagula emmere ewaka ate batambula nnyo mu bibuga ate mu bibuga yewali obulwadde. Ye bannange omuntu akoze atya? Ye mukyalo oyo yasooka na bannange ani yagwira oluggi bannange amusanze mu lukuubo amaguka bumaguzi n'omusirikale ow'ewaka awula tayagala masava emigulojja banawo jasanyika awaana ennyama omukulu jazze nayo tonkwatirira awozza mukulu yaleesa ennyama gyaguze ensava omukulu ennyama gyaguze. Bannange omukyalo ono nga yagalanga nnyo ennyama ate bwe mugambye nti akaveera kentutte mu sitoowa ennyama ebadde ensava ate lwaki abaa mu nsi? Mukyala mugagga naatusobedde. Oba ayina emmandwa gyataatereeza ewaka emmandwa zigira ne zimutabukira kwanza kati kwe kwate kuba avaayo ajja alabiriza. Bannange omuntu abonyeebonye mwene abonyeebonye mwene ensi ya Rabbi. Tugenda maaso. Ne wakwata uli wakute tayagala kukwatawo ne weyeesigama teyeekakasaawo ekirwadde nga baga ekyazze buli muntu aba akitya. Waawe maama asikaali akuuma ewaka ne bannange mukyala mugagga abadde ki talina gwe yeesiga. Efirimu bagiyita enjego sometimes in 2020 kale no yasibawo tayagala kulekanya omuntu yenna asembera waali ne waakute yennyalawo tamanyi oba tagenze na bulwadde. Egenda maaso. Kale no engeri gye kiri nti abantu okwetulula ensi yonna abantu bangi bafudde obulwadde bwa korona era amawulire okusinziira bye googera omuntu yenna awulira amawulire era nga kwegamba obulamu abwagala. Omukyalo ono ate erudde tomunenya kati kino kye bayita obunkenke ewaka n'omwami yennyini yitawo kadi weewunya lava eriruddawa kubanga obulwadde butandika oleetawo enjawukano okutuuka awo obulwako ogambira muno nti kwawula there is no kwawula mu nju wano. Bannange omukyalo wange ng'obulamu abwagala nnyo n'okusinga Katonda eyabumuwa. Omukyalo ono kiki? Omwami bimulemye okutegeera. Kale nno obulwadde okubutya si kibi wabula ate engeri gy'obutyamu nayo nkulu kubanga oyinza okwekyayisa abantu ne baggwawo abantu ne bakukyawa ku lw'okubanga totegeerekeka. Kati yafuluma esayidi y'emiryango ebirowoozo biringa ebirowoozo. Bannange kakyava ayita asikaali yamugamba asikaali asooka ajje. Mark my words very careful. Okuvola saga akuddamu kulabanga osunga maka gange si kye kyakuleeta wano. Kadi yamugamba nti ebigambo bino alina bitwala mu ngeri yakuba ni ategeera naga asagala kuddamu kulaba ng'obaako ebintu by'okwatakwata mu nju era manya omulimu ogwakuleeta wakubeera ku lujja eri era toddamu kulabika nti okyamakyama ate nange gyenkyama. Oyina kubeera ku geeti bw'aba tewali akuyise toleeta empumi waawura. Era engeri gye kiri ndi asikaali asiiba nnyo ewaka baamugaana okuddamu okwetawula. Nja kuba weerabire nti gwe mukuumi wano.
nekyo kyogedde. Efirimu egenda mu maaso. Kati ogenda okudda eno waliwo gwe kinyoola. Omanyi korona asooka n'akuleeta okwakirira. Kati wamala okukoleza emmeeme n'obabuukirirwa enkezi. Bw'omala okubabuukirira enkezi amagulu ne gakumeketa. N'owulira nga tokyassa buli w'okolola kibumba ky'oleeta. Bannange nfa bannange, wulira okusimbibwa. Simbiddwa munnange. Dr. Semo. Pulira kyasobola kwogera. Obadde ki maama? Maama kiki obadde ki? Bannange mulwadde nga bunnuma nze mpulira emme. Naamutuma eddagala. Kale nno bannange abantu bangi abafudde nga bafa ebirwadde bye batasobola kumanya buvo bwabyo. Awo basinga awulira okulumizibwa n'agenda n'agula painkiller zonna akendeeza obulumi. Naye ng'ate oluusi obulumi okujja mu mubiri, obulumi obwo buba bulina kye butegeeza ndi waliwo ekitali kituufu mu mubiri. So omuntu yenna bw'oba nga owulidde obulumi kyandadde kirungi n'osooka ofuna omusawo okukebera. Kaakati mu kaseera kano musajja mukulu ajja asangibwa pikipiki amugamba maama ali mu mbeera mbi. Jangu munange onnyambeko omuntu alireko mu ddwaliro. Kati oba tompa ebiri sikutwala. N'agamba nti mu mbeera eriwo baatugaana okwetikka abantu. Era omuntu bwe mba nga mmwetisse mba nina omumukukusa. N'okumukukusa kyetaagawo akasente ak'obwasiisi okakasa nti munnange byenkukusa nina kye mbifunamu ekyenjawulo. Kati sooka omanye we mbadde ntwalira ebbiri ntwalirawo ebiri. Ate nina mutwala nga kifuluusi. Ebiseera ebya korona byafuuka ebizibu. Sometime is in 2020. Basi saagala ogire, oyinza okuleeta n'ojjoobe nga ogira. Kale weeyingie hapo wanji nkweni wingie hapo nkweni kamata huko mzuri kwanza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso yingira. Bakutwala nga nkota ya muwogo, ensawo ya muwogo. Agambiddwa abe nga ayanguwa. Basi kalambalanga emiwogo. Emiwogo tegifunya mavivi. Terera. Ono omusajja muzibu nnyo wa boda. Osiba emiwogo ekiwato ne kisigala. Osanga omusirikale akubuuza muwogo kyalaga ekiwato. Ojja kuzannya n'okuzannya wano. Kadi yasooka n'amusiba. N'amusibira ddala n'enkoba. Sooka amusiba bulungi. Basi saagala bagambe ate waliwo ekitateredde. Mala okutereeza buli kimu. Basi efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Munnange ng'akulugusa muntu ng'amwongerayo. Amusibye n'enkoba bulungi. Maama amutumye amufunire ku ddagala. Naye eddagala ki? Kale nno nekirabika nga y'embeera eriwo eyo. Abantu buli omu waali ali kutebuuke. Katuddako ew'omukyalo ono eyamanya obukambwe bw'ekirwadde. Bw'aba ayingira mu kisenge yeesibirayo, ne bw'aba akifuluma yeesibirayo. Ojja kwesanga ni ebiseera ebya korona
abantu balina obudde bungi ewaka naye olw'ensasage yali mu nsi n'okweraliikiriro kwaliwo ng'omuntu alina bw'atandikira gamba mbu ayinza okwagala okuba ennankasa kale nno omwami musajja atuwuna ali mu ddiiro we yeebase mu ntebe enenene ey'omu ddiiro ozannya n'omukazi ng'atabuseeka omukazi akutabukire bw'andasitaani ne bukuggwako efirimu egenda maaso munnange yekyusa talina kyakwebika ali kuwoda za mukyala mateeka gayingidde ewaka tewaliwo teeka lyakumenya buli omu asule buwe social distance agwani enkeera sometime is in 2020 eno negenda mwemuke Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 y'ensibuko y'ebina Uganda omukyala ali ku simu kina buzibu naye tugenda kutambula otya kubanga kati ogenda okwetegereza omukyala alina gwayogera naye ku simu kani ng'amugamba ekyokujja saani kiganye naye entambula gy'ogenda otambula mutuuka eno oli naye waali alinga alemereddwa ayagala akwate kuba abe ng'ajja asobole okulabika ndi asisinkana efirimu egenda maaso ani ayagala okujja omwami yeebaseeko wano anti mu lockdown siwaba kukola obeera mu nnyumba neefuuka ekkomera tolina weekyusiza kwegamba weebaka n'ozuukuka n'onaaba otera weebake bannange omuntu akoze atya yasooka nalowoozalowoozaamu awo alowoozalowoozaamu lockdown etama tenyiga mubiri naye enyiga bwongo tenyiga mubiri naye erina engeri gyekwatamu obwongo kale tekirina buzibu omukyalo ono yagenda maaso n'okulabika ndi akkiriza yenna yamusaba omanyi embeera ya korona eno okuva lwe yajja abantu abamu babulwako n'embeera ey'okwebeeza ewaka era abasinga baddukiranga mu nganda zaabwe ne babeerako eyo kale kyetulengera omukyalo ono waliwo ow'oluganda amusaba ayagala kujja abeereko wano era bwe yakkiriza ne bali ne bamwebaza baani abajja wabula nga teyandiyagadde bannange watuuse dda n'obadde kyozunga kine korona ne mukazi gwe ng'oli muzibu nyini n'ensula eringa empewo enfuwa mu ntebe we nasuze mukazi gwe mazima n'ekiki ekyagudde mu nnyumba muno lyokogaa n'ensule mu buliri kati wewebase nondeka n'ensula wewebase mu ntebe tebukedde nina okuwa ennaku 14 ng'osula mu ntebe wezigwerako nga tonneekyamula kati kale kamukusiige kankwetirije namwetirija yeetirija yamumusiiga n'amusiigasiga obufubafuba ontwala mu kwarantini naawe genda mu kwarantini ate munaye kasita yamwenyigirizaako oba okyalina kyozza ogenda okwetegereza atandise kwenyonyogera ngeno nzanyisa nnyo okuyiira ebbeera ojja kundaba anti enva nkwagala kyenva nkwagala ye mwana muwala Nassalija Center ageeka agundi mwanyoko najja kati nga asooka nga mbuuza wenkusangidde ku simu ng'oyogera badde oyogera naani kati nga mugamba muganda wo omuwala mulamu ayagala okujja wabula mu kujja kwe asoose kuba simu
asaba kujja kati embeera eri mu ggwanga tagira kali ng'agamba mbeera eri mu ggwanga obunkenke obuli wajje ate munange naamukolera ki oli ye mulamu wange bwe naamuganda ne bagamba nti munange nina empisa embi saagala oludda lwa bba wange ekyo nakyo kibeera kintu kirala kale neebuuzaamu tugenda musuzaawa ate naddala alina n'abaana ekyomutaana ekiriwo mutaka omukazi agenda kujja n'abaana abaana be bino olaba kolona kye yaleeta bano abakyala bambi banjiya lunaku simanyi omwami yandikawo simanyi yagenda safaari buli omu gye yamusanga kolona lockdown n'enywera akkiriza kusala kudde naye okimanyi nti abantu abamu ate abali saidi eri tebakkirizibwa kujja eno ng'obulamu obusaagira ono yennyini ate tayagala baluganda be bajje naye mukazi we engeri gy'abakkiriza tewali kyokkola bajja leeta ebirwadde tomanyi bantu gye bava omanyi ki oba gyava waliwo gwe kyasse ngadduka naye abe ng'asaasaanya kuba abamu ebirwadde bibakwata n'alowooza tekinnamukwata oba waafudde nadduka ye n'agenda nga tamanyi kyaddukidde ne bali aba abatwalidde kati tukoze tutya kyo kuba obulwadde bagambye bukwata nnyindo kati banja nedda bagambye bukwata nnyindo n'amaaso soft sport maama okawala okukola janine kale ne batandika okugezagezaamu engeri obulwadde gye bukwata ennyindo kale oba oli awo waliwo ebutakuwa obulwadde munange kaakano tugenda okudda erudda amawulire googera obulwadde obukaaye era bwebangwala nnene bugikuba mu ntumbe budda wansi tosituka bakira butuga abawere n'abato abakadde okwo ekirwadde we kikwata kikitama nnyo mawugwe bakira owulira tokyassa buli lwekyusa owulira ogenda era n'abakiwonye bakirojja kuluma nga asidi mu bbwa ekirwadde kiri bw'omala okukiwulirako engeri gye kiruma toddamu kwejaajaamya ekirwadde kijja nga ssenyiga tokitwala nga ssenyiga owa bulijjo olwasimula lumudduka ew'omusawo akuli okumpi anti bw'olwawo kitegula lumu ogenda okwetegereza yakaaweddeko bannange gavumenti yagambye ab'amasannyalaze n'amazzi batulindeko bagatemyeko amasannyalaze gaweddeko amasannyalaze gaweddeko efirimu yaffe egenda maaso kaakano omusajja mukulu ali wano agenda maaso anaabanaaba ku bugalo ali mu kunaabanaaba bane amasannyalaze nga gaweddeko amasannyalaze nago tegamanye ennaku za butaggwako amangu ago kale munaye omanyi tubadde ejjo kwe tufumbira omanyi abakyala ate baba emitwe emitono tebamanyi mbeera nti ebikoze eki ebizze omukyala yenna abalirira bba bw'omanya nti waliwo embeera ekyuse mu byenfuna byenju naawe mu ndibuuda y'omunju okyusaamu kati ono omukyala taagala nnyo okukwata manda gamugubya engalo kyokka abakyala bakusobera oyinza omuleeta ewaka nga gye wamugyewawe baalinga bafumbira ku nku nemmuli naye n'atuuka ewo n'ataagala kuddamu kunyiriza ku muka gwangu so nga n'emmere efumbiddwa enku eba obeera bulungi kati wuuyo kwe kuzaala abaana nga mbala abatemerezanga yaka mmere mugifumbira nnyo ku masannyalaze mulimba efirimu egenda maaso nagambye nga bulijjo okuva mu Emmy's production era ekyengera tuli bulungi nnyo wano opposite ne toto kukyambuka ku poliisi mugongo tuli complex bayita God's Mercy complex we tuli eyange yawuddeko dda
yeyasoose okuggwaawo. obwavu nga bunaalumba ewaka ebintu ebibadde tebibula waka bitandika okubulaabulawo. naye kasita ekirungi amanyi ajja kujja. laba ekigudde ewaka amagi ku butunda. emmere gye balinayo yokka epika mubiri. mmere gye balina yeyeepika omubiri. manyiweera ojja kumule ku geeti ajja kujja kasita ekirungi ajja kutuuka. baabo gundi ebyemmere biri bitya mmere ekyalina. batandise okubala emiwogo gibeerewo bagiterekere nnyo abagenyi. twandisoose tuli enkoko yaffe eyo nga tebagenyi tebannajja basanga emiwogo bamanye tuli bubi. kuba omugenyi wajja n'ali enkoko mu lockdown amanya n'enkya gyeri newe omutega ekijanjaalo amanya ne gye yaddukidde bali bubi. kati atusanga enkoko nga mweri kuba yeetumalamu wiiki. kaakano abali awo nagamba obutayingira eno sagamba obutajja eno esimu zammwe teziriiko anti esimu zavuddeko. no ku gate waliwo abakonkona eno simanye baba baaga naye nakiga ekisajja oba kyakula kitooba balaga ajja ku gundi onoonya kunkumulaawo kolona ku lubalaza genda erijja oba oleeka oba oliwo etatuwulira bana abaana waliwo omukazi mbwazze n'abaana laba asikaali bwatunula ne munanga abantu bebazaala nga basikaali laba baba abazaala nga babategese nga bali babasikaali. kati asikaali ono atunula ng'ekigala ky'emmundu buli omu asikaali bw'aba oba buli musirikale buli omu ku mulimu gwe gwaba afaanana. omulengera atambula nga tanka mu kibira ali awo atyo kati kwe kujja ggulewo abagenyi balayika batuuse. kakati munnange akaana kajja kasokoola ennyindo ate bagamba musimanyi olumbe lukwata nnyindo. mulinde musoke musanatayizi. tugayitsemu bulungi ssebo genda maaso banaabanaabako sanitayizi. efirimu bagiyita enjego. sometime is in 2020 evuddemu Emmy's productions natenga bulijjo era nga tugenda maaso. nfumbiramuko katono engeri gye wali obulwadde nensalawo nenkozesa ku special. bababuuza entambula bwebadde eba ya lukale. kaakati ebiseera bino emmoroka zaatuuka nga amaze okuwera public vehicles oba entambula ez'olukale ne batandika okulabika nti abantu bakozesa emmoroka zaabwe okusaabaza abantu. ono yafunye emmoroka emusaabazizza mpaka wano. mugenda suda eri kati nga bagambye ebintu bya social distance mutuukire eri. emmere tujja gibaweereza teri byakuyingira. enkyaza yakyukamu abagenyi mutuukira eri mu kasenge eri mu zi boys quarter mukyala wuuno. egenda maaso. aha mbagambye bakozese eno bwekikote ekyemba kimanyi terinyo babawadde enju. kakati mukwano bali babawadde ka boys quarter gye babawadde. omanye ekisinga okwewunyisa emmere ye eringa etandise okukendeera. kati asikaali oyo tumukoze alingiza nnyo ebweru akabuga kayinza okuba kayitawo ne kamugwa maaso aye naakatuleetera. asikaali tuba twandimugobye kubanga tetulina nsonga lwaki twetaaga asikaali. omulimu gwe gwakubanga abantu abayingira baggulira. kati bwe tubanga mu lockdown tetukyaza asikaali aba akola ki ku geeti.
Bannange omusajja yava emmoloto omugamba agende kati nga n'entambula tewali agenda tambuza bigere ne mukyala naawe onsobera ebintu ebimu kyetaaga obeemu n'ekisa kirabe engeri yengenda ekikolamu yamugaaka tulabe engeri gye ndokuleka ninkwasaganyamu ekintu ekyo naye tetulina kuleka ntukipapira tekyetaaga kupapa kono nkale aha nange munange omwami ng'agenda abaako kyayiiya yafuna obukebe bwayo gati obuweddemu omwami n'alyoka abusibako wuzi tunuulira amasannyalaze gaweddeko tebakyakyajenga empuliziganya ntono ewaka wano ate nga social distance yeetaagisa mala okulaba ekinaddako baasi mami ng'asooka amuyita omukyala mami ng'ayita omukyala sokati kati nga mugajanga olabe ng'amugasooka owulire empuliziganya eno yogera okwagira nkulage owange bebi oli sembereri simu ekuba wala owange bebi oli otya bebi owange bebi oli otya bebi bannange kale bulijjo esimu ekola simu zaava dda bannange nagamba nze njiya kati ngamba mu social distance taliiwo nange kale mbadde nkwagala nnyo owulira yamukubya obukule bino biizo naye no omwami oyiiya akamu tugenda kawasikaabenga taddamu kusemba ebintu kati nzirenziremu kitange nga kizungazunga mu maka gange kati baabano kati bakine bali tutubakola bano nabo tubawo osobola kwogera nasikaali saaba nyo kibasembulire tukolatoba nabo bakolere kana ana ate onomwaka munnange oluvannyuma kwerinda empuliziganyanga zonna ezaweddeko omuliro waliwo empuliziganya eno mpya nasikaali osobola obuuzi yalina akake naffe mundeyo tulina akafe ng'essimu bajanjula ewaka ogenda katwala mukateredda mu nyumba yammwe so oba oyagala okwogera kaakati essimu gye bakoze osobola okuleka niwuliziganya bulungi ne bali abali eno kati eyammwe yeyo essimu bwe mba mulina kye mwagala nga mutubuulira engeri gavumenti yagambibwa abeewo social distancing yamugambira abeeno muzigo ndowooza olengera essimu eyo tekola ng'oluwuzi lukutuddwa kale nno omukyala kwe kutambula nadda mu nju baakoze essimu asikaali yayise ku lugwanyu kaabuze kataagobwe ali wano bamutaddewo eri musajja gy'atudde engeri gyagala ennyo okulaba alaba abeere yagira alaba eyo bamuteereddewo akatebe osanya n'okuzanya saya kubonaabona kwennyini kuno essimu evuga bwetyo lengera envuga y'essimu laba wanji boss alo mugagga
wabweru awo wali watya kiki ekiri story kyawo olaba otya kati askari ayinga binoculars era ali ku surveillance wali clear. This is clear over Mansuri 1-2 over confirm. Teri wadde akawuka akeetalaatala babagambye n'enjiibwa zitambuza obulwadde buno. Oba olina kyolabye ekitali kya bulijjo tubuulire tunaffe abali mu tutegeera bulungi nnyo ekintu kino. Twetaaga obenga olaba bulungi nnyo obenga ekintu kino tewaliiwo buzibu. Confirm. Ayi Kalyebuga confirming over. Agizaayo simu. Kalyebuga yali wali eri akola ku kya surveillance. Kalyebuga munange olunaku nga lugenda n'olulala nga lujja. Okumanya asikaali baamukolera ettima ye musajja ayo talina masiki. Katuba tuli awo nga waliwo ayingidde yakolola owa boda pikyagirese. Omanyi buli kintu ekibi kijja n'ekirungi kimu. Coronavirus ono yakendeeza ku bubbi bwa piki obw'ennyondo. Okolola bukolozi wa boda nadduka n'akulekera piki. Gwe naawe obadde ekyokola kolola kyolagawa. Tosembeze no kolonaawo genda eri. Bagambe ayasimula endulu tukuba y'ababbi. Ndi wano. Mbadde nze wano badde abeeno mbaagala kugira ndi wa wano tuli ba munju n'essimu nzikubako teziriiko. Kakati ngajja agamba nti nnyini wano mukoddomi we era mwennyina w'omukyala owa wano naye mutaka azze ayasimulira maaso ayasimulira matu ne mukamwa. Omwagazaki gw'oyagala ki wano kiki kyonoonya kyoba oyogera abantu abo oba obamanyi wabamanyi otya. okwogera naye mweyongere kati ng'agasooka osembere social distance mala okubira bosi mubuuzi oba akumanyi atakumanyi embooko zonna ate ku mugongo. Laba envuga y'essimu ekyaleeta essimu eno ki masannyalaze genda tebalina zigagula simu zaavaako. Baz bamuyita kisitu sitanule. Alo, this is mwenye inside over. Askal outside confirming over on the gate over. Ani oyo agambye mbu simanyi mukoddomi wo over era yakuwa omukyala over. Mbavudde Congo. Agambye mbu avudde Congo over. Congo over. Avudde Congo over ate nga ab'e Congo bafa nnyo over. Annange ebintu bino nabyo byafuuka bizibu kwegalira. Yakirowooza kale munaaze awo omusanitizing omusoso distancing. Musanitizing omusoso distancing tulabe. okunaaba ayimikire Fuba okulanga omunaaza buli wamu. Anaanaaba ono munaaze n'amatu. Nkitegedde over kamunaaze over. Owa boda piki yagirese tannadda. Obulamu bwa bbeeyi osinga piki. Ate nagaye korona yaleeta ebintu eby'omulembe. Munnange n'akubanja omuyitako anti emimwa feesi yonna oba ogininjalinze. So nga erudde eri ekintu kyali kibi nnyo omuntu okutambula nga yeebisse feesi kuba abamenyi b'amateeka kye bakola. Kati olwaleero okubika feesi okwambala nga ninja kikkirizibwa. Bannange kakyako nkwenika n'abiso teeka eri ensawo. Teeka eri ensawo yo azze n'ennaanansi. Kigambika ennaanansi bye bimu ku bibala ebirwanyisa korona. Naaba sajja atunga bamunaabya.
anaaba kolona bagamba atambulira mu ngalo. Omwami ono bw'abadde alipootinga agambye nti omugenyi avudde Kongo. E Kongo bagamba abakolona bafudde bangi. Naye ekyokwasimula takyogedde. Agaye bamusanitayizinga ayingire. Asikali tabuulidde mukama nti omwami ono abadde ayasimula. Ate ayasimula buli awafulumira okwasimula. Ozannya ggwe. Kakasani byokwasimula bikomeno yasimula munju akuba omugo we Peter hapo. Ne sabuni ono tayagala mukwatako. Okumanya kali akawuka ka mutawaana kakwata ne sabuni. Okamanyi ka kolona. Efirimu egenda maaso. Ya oba. Esonga zozona naiti. Banange mbijale kale kale. Naganda kale. Mutakanga ayingira ng'atandika banyomeza bannange tubadde mu mbeera. Nze madde kujjana. Kubanga abadde tulyawo omusajja tulyawo n'engaba ne. Obulwadde obutabuse bwe buti. Omusajja agenze n'akuba sama 2-3 nnya n'anuguka. Eki? N'akolola bw'ati n'akolola nawe kafuba n'empulira ng'alaakira ne ngamba ono taabe kolona era okunkuba amalusu ne nga nze ngenze. Etyamu. Era Gasidemba. omanyi omuntu. Ekyesonyiwa. Engamba. Obwo twabaziise kirobbo. Era bo twagize ekitaba akutuse bati. Kolona akutula bana. Nagayinze tajja kunzitira wano. N'ogamba akuttirewa. Alina communication yonna. Era Nagaana ffe ebyamasimu bigavaako tulina mpuliziganya eriwo. kuva Era singa sivudde Kongo nenga kenkomewo mbadde sina plan. Era ngambye mwe mujja okunyamba brother. E Kongo gyava abantu banogoka bunogosi. Ebigambo gwabigamba. Wekebezi. Akati mbadde kyakujira. Mbanva kuntuka ku boda. Bangamba atwala karantini. Ajja abinyumya bw'oba ova Kongo bw'otuuka ku boda booti bakutereka ennaku simanyi 14 ne ngamba ani gwe batereka ennaku 14 ne mpita mu nsiko. Mpise mu nsiko. Kyagamba twali tuddukalire. Nnyingidde akasiko n'olwawulira omusajja ayingidde ensiko. Oli mwannyina n'avaawo. Ani gwe bateeka ku boda naku 14 ng'atamanyi misinde. Ku misinde gyange gye nnina ng'onzizaawo. Era ntebense butebensi. Ono naddira kati addidde face mask sembereri. Soko obe ngaddako eri. In fact tuganye n'abagenyi okuyingira. Debweru. Dawali. Tebamukoze eki? Muko naye amalamu amaanyi. Muko. Kali basooka kumunaabya. Naaba. Odduse. Ebyo ebyokunaaza engalo tebikola. Jabuka. No. Muko. Naaba wenna. Mukoddomi we yamwenaaliza. Ate baleeta sabbuuni. Ddimi lya ng'ombe sabbuuni. Ddimi lya ng'ombe sabbuuni. Muko naawe sabbuuni ambalagala muko. Kyuka. Naawe amazzi ng'ogayiwa bulala. Ngira amazzi bulala. Ata gw'onaabeewo eri omwosi we okunaaba omwosi. Sabbuuni abalagala. Atandise okubalagala. Mbadde njagala sabbuuni abalagala ekikolona. Naaba. Bamunaaza. Naye kati awo bootaasa ki ku muntu eyatudde ne munju. Abadde alina kunaabira mu luggya. Bamunaaza ne bamuyumunguza ne bamutukuza. Katulabe gye biggwera. Ekirwadde kifuuse ekirwadde. Ono yagamba mukoba munoonyeze gy'abeera. Yagamba muko.
amugambye nti mufunire gyasula. Jjukira entambula y'obulwadde bweti era bweba. Okuyamba kuno oyinza okuyamba omuntu n'ojja weereetera obuzibu. Olaba oli yadduse tomanyi kyamuddusiza gy'abadde. Gw'osazewo oyambe. Okuyamba si kubi naye oyambye otya ani era ddi. Kati ogenda okudda eno. Ono ali mukwetereza mulamu. Kati kumeno no bamutadde mu boys quarter. Owa oli utya awo. Ye Mwanja Steven. Annange kintu kino ekyokwebaka batukikolere ki muntu neweebaka n'owulira nga weebase wenna nowanga n'ototo kyatulina naye ng'ate olina okwebaka. Kati obadde oyagala kola ki? Mare nange nomubuuza nga musiru akanyindo kekukweka atandise okweyogeza abaawano obayita otya? Nyenyini okimanyi abaawano nange nabwe mbayita ono muganda wa mukyala ate omukyala ono ye muganda wa mwami. Kati wabaawo abayawa okunyumizaako wano mukayinza kusanga nze mbadde ngamba kati engeri bali gye baba munda eri naffe batadde eno kati ate naffe netujja tubanga tuli bamulirwana wano mukubanga tuli mu lockdown kuba bagamba weziriwe engeri gye tuli ndife abali mugundi eno kati singa kali naawe okimanyi newabanga buzibye abaana nga bebase nojjako eri kubangalo nedda ekyo kibala noga kati omanyi guli muntu mukulu tetujja kudda tukaabe lumbe ng'ate nosula nzekka. Oyagala kukola ki? Ayagala kuba ngalo lodi ono. Nedda I can't clap. Wanje? You will look it up. Nedda. Nze saagala eyo. Omukazi nga okimanyi nti ndi mufumbo. Kati balo waali wano. Obufumbo babugenda babwambadde nga kabonero. Mukyala mufumbo. Omuya ayagala kuleka nti bakola ki? Bakiraapinga. Munange oluvannyuma tulengera omukyala agenda maaso. Ali wano ayuza ebintu ayuza engoye. Yena agenda amanyira n'abaana. Jjukira ekirwadde kino kyakuleka ni weekuuma oli muyonjo. Ebbanga lyonna. Kati agenda maaso n'ebintu ali mu kwoza. Ono nno yalabye nange Mukama Katonda. Kabanda ne santima limuyisa bubi. Esantima limuyisa bubi. Bannange kazi gwolimba naawe olimba nnyo okoze ebintu ng'ate santima wanje kakati mufa kyaka obadde kitewali ayasimudde omulundi gumu badde kikyo bakati yaliba kabuka kangudde mu nnyindo kembadde njasimula yajja ayasimula kannabwala mu kifo ky'akatambaala ayina kutiya namba nedda sebo naawe nanga kasefuta naawe leka nkutireko esepiki naawe kati okukutirako esepiki naawe n'okutta ebikopo ffenna ne tubanga twakuusa ekintu ekyo kikuyisa mu otya gwe naawe yasimula nnyo leka mama banzi eno kale ne mama tukatikata eyavudde Kongo sembere weyongere eri nange eyavudde Kongo ayasimula alinga baluti asikali amejangu. Alo mzee bale ate ndakyenjagala okugamba owange sokojje tekina buzibu kikyate waliwo buzibu kanga mugamba asikali omanyi ono mbwedda nga akulula bulala ayasimula yeekyamula ate ku leediyo baaga muntu eyeekyamula tumukubira ndulu abanga mubbi omusajja oyo musajja tetwamwoza naye twamwoza kawuka tetwakoza
tategerekeka mbeera z'omwami oyo kiki naye ddala nga kingowulira kati agamba ebbanga lino lyonna ayasimula ne wiiki nga tannaggwako bali bamuwadde ennaku 14 naye kalumu akafuluma ayagala okulabika nga santima we bwamulirwano ono ate omukyalo namugandi mufumbo kati asikali yagamba ninze ngenda muwawaabira oyo ngenda kwawaabira muwawaabire sijja musobola bwe kibanga bwekito bwe kiri agambye agenda muwawaabira buwawaabizi bano baabano tugenda maaso okusinzira ku bantu bano enja yaabwe ddala mulimu ennyoko oyo n'obwana bwe nga bafenkenya emmere etandise okubanga eggwawo embeera ya korona byebiseera omuntu wajjuukirira nti abagenyi balina balya nga lya bigaamu okudinda kuwamusemberedde kati mbu waliwo embeera eriwo asikaali yagambye oli ayasimula nnyo ayasimula n'akabengo ne keereega mwe amaka gabeeramu abantu bangi naye tosobola kumanya kiri mu bisenge kati ngaamugamba wobadde ogaba ewuuma 3 gabaweemu abantu tulina okuba mmere tukekkereza to the extent ebyokulya okukkuta abantu atandike wulira kawoowo kaayo emmere ng'ogiwulirako kawoowo abaana tugenda gikereza tutyomana nga busenkenya kendeeza embere ekiriwo kyekimala baabo emmere yakwegendereza tekyali yakudiibuuda katulabe gye biggwera wodeze abaavu ye mwami kati abaavu yagambye emmere ekendezebwe munange nga tujja tudda erudda gwe wali okimanyiddewa nti ebikajjo n'amenvu bikola ekyemisana ebikajjo byabanganga buntuntu obuliibwa naddala abantu abava okulima leero baliiriddeko awamu sigwe mulowoozezaaki batudde nga abafamire bagambye nti embeera eriwo kati nga bwerimu naye mubanye etukutte kati embeera eno engeri gyetukutte embeera engeri gyenywezezza emmere etandise okendeera bannange tugezeeko okukuba amatama libiti gabe nga gamira emmere entono bannange omanyira omuntu ekintu kino ekyemmere kyekintu ekisembayo okwogerako okuwa omuntu era emmere olaba nga abantu batandise okugyogerako gikekkereza kubanga twagadde kuleka ntutekawo embeera munnange tugende tubenga tutandise okendeeza emmere abantu basobola okugamba mmere bagiriira mu kisenge akasukaali ko kandibadde weekali baabo kale yagenda maaso n'obategeeza embeera nga bwetali nnungi n'akamu mami kyayogera ndowooza sijja
ekintu ekyogeddwa kyekituufu. Embeera mugira kati embeera eriwo emmere erina okuleka ndyekendeezebwa tetukyalina masannyalaze n'okwata omutwalo gussa kuyaka wetugenda funa bintu si kyangu tusobole okuba nga tulya kimu naye tukekkereze abadde ekyenkya n'ekyemisana tusigaze ekyemisana enjala ddi lwesinga oluma ey'ekiretta na simanyi kuba batulya ekiro naye akawunga bagenda kupimira mu fuluma baba nedda bintu bijemu omuzanyo debwenu ye naye mukongo banaawe jjukira nze nakuwa mwanyinaze fuluma muko mwanyoko wampa mulamu lindako ono kwe kuyingira bwe yayingira ayina emundu saagala kutumanyi fuluma we bannange kolona amulega nesasi akabanana wulira omukazi buli yayasimulamu omukazi n'amwanguya nebba nze temujja kunzisa kolona katonda wattu ebintu si byali byangu ate omukazi teyesse tasse balina bonna abamazeewo gavumenti yeneemanya kyanaginnyonnyola ye yagamba kanyambe gavumenti yalimanya kyerimpa buli asimula sasi abadde mwanya Stephen Kabana kisitu sitano leka 0 Geoffrey Nasali Jacinta tubadde tulaba sometime is in 2020 enjego abankumire don't